Njagala mukwata olupapula n'ekkala muwandike ebintu bino. Nabagambye mu video yasimbiye ku Sunday, buli muntu woli sabisa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omusabire muteremu essala nti obulwadde embeera y'obuntu obulwadde buwanisa amatanga. Mu kuwanika amatanga teri kintu kyonna kigenda mu maaso, teri kyeboogera. Kati mu programu ya Museveni muwulize ebintu bino biri bisatu. Aplaninga cabinet reshuffle okukyusa mu bwaminisita be agiplaninga. Mwena bagambira recent nti ayagala kuddira ono drunkard master amuoba vice president. Ndoza mukijjukira bulungi. Ekirala baagala okuleeta ekintu kyemutannteekako ssira mu kirowoozo bulungi. What is taking place in Mubende right now, it's not all about Ebola, no. Ensonga ziringa ssatu. Ensonga esooka, Mubende, Kasana and the other areas are rich in natural minerals, more especially gold. So Museveni olwokuba talina ssente ate nga bamanyira kubba, bakozesa advantage ey'ekirwadde kino ekitaliiyo okugoba abantu ku mataka ate bo beddiza amataka abo. So Museveni recently yalina programu ye n'egikubamu bituli kyetuyita ya concentration camps. Abatamanyi concentration camps, kati nga balese ekirwadde ekyo ne bakikuba ewantu ne babajjawo mwene babakuŋŋaanya. Babakuŋŋaanya ne babatwala mu bibangirizo bisaawo ne bateekawo camp, ne bateekawo amatundubaali, ne bateekawo temporary toilets na buli kimu. Ng'era abagwira ba refugee babeera nga bavudde mu nsi zaabwe tebaba na option okujjako obateeka mu kifo kimu. Kati ndi wano kulabula ebitundu Mubende, Kasambya, Kasanda, enteekateeka ya Museveni eya concentration camp obagoba ku mataka okutwala amataka ago yaja activating yazzeemu. Mugenda tandika okuwulira essaawa zino nga abantu bangi bakwatiddwa, era wenjogera essaawa zino mu Mubende amakomera gajjudde bakutta abantu. Essaawa zino Mubende abantu abasinga omungi babaggyeko amataka gaabwe. Essaawa zino Mubende bizinensi zonna ziggaliddwa, ababoodaboda bonna basinga omungi booda zoba bazibaggyeko. Essaawa zino Mubende waliyo panda gaali, wetwogerera Mubende waliyo kyetuyita fungua mulango. Byonna sigenda byogera kumwabira byeko kyetuyita fungua mulango. Amagye police SFC batambula luggi ku luggi nga bakoona ennyumba z'abantu nga babasaba ssente ku kifuba, atalina ssente nga bakukwata bakutikkako bakutwala mu kkomera. RDC ayawukanye ne DPC simanyi ne OC biki enkaana ziri abali mu kubba bubbi. Kati njala bategeeza Buganda enteekateeka ya Museveni ey'okubafuula abagwira mu nsi yammwe, Museveni yazzemu n'aligiri activatinga ey'okukwata Abaganda bateeke mu concentration camp bajjeko ku mataka. Era very soon mugenda kuwulira lockdown ngezzemu okuluma nga Ebola. Bapulaninga okutandika okufuna abantu abalwadde b'esseetiza bateeke mu bitundu bya Buganda ebisinga obungi. Bayite Dr. Ruth Achenge n'ebitongole ebirala okonfaminga nti bino ebitundu birimu Ebola babateeke mu lockdown eri forced. Naye lockdown yene egenda okubeerawo erimu ebintu bibiri. Ekisooka, bagenda kuteeka abantu mu concentration camp bajjeko amataka. Ekyokubiri, mu kaseera kano bwe kati akaliwo tusabe nnyo Katonda empologoma ya Buganda Kabaka agisoose, naye singa abeerawo ekibeerawo bayinza okukozesa lockdown eno okugibuja Uganda okugamba nti mulimu kirwadde kiri ne balangirira nti bizze bubi ekiro ekiddugavu kikutta obwengula ne bateeka lockdown mu Buganda nga tewakyali muntu yenna asobola kutambula. Ebyo ebintu ebyo bibiri ono apulaninga okukozesa lockdown eno okukola ekintu kiri kyembagambye mukitegere bulungi nnyo. Essaawa zino mulaba wasanya Charles Peter Mayiga kalooli atambula awo nawo nzijawo kubanga nze first hand information mugiwulire bulungi nnyo. Ali mu kutambula naye nga balina ekikusike kye batambuzemu kye mutamanyi tebabage mutaginge. Kati possibilities ziri bbiri. Concentration camps ez'okutwala Abaganda mu camp naddala mu Mubende, Kasambya ne Kasanda n'ebitundu ebirala byonna bagenda kikola. Naye kati essaawa zino baagala kusooka ku kyetuta economic shutdown mu Buganda nga batandikidde Mubende. Okumanya bano abasajja nabaga nti cow mentality is the problem, and these people they don't think before they act. Tebalowooza nga bagenda okukola ekintu.
ensi zonna, when you talk about something known as Ebola, it's a deadly pandemic breakout. Nga n'omuzungu akiwulira dduka. But unfortunately, mwabala mugandi mu bubende wali Ebola. But resident bagamba nti no, buno si bulwadde. If people start asking questions, get to know that nothing, they don't trust the government. Reason being, ongamba otya nti otaddewo kafyu wa kiro okutandika ku saa 12 mpaka ku saa 12 ez'okumakya. But even the authorities bokozesa batambula, nongamba nti you've closed people's business including transport, but transport omulala owamu akyatambula. Nongamba nti otaddewo kafyu n'oggala buli kimu n'oleka amasomero nga gasomesa. Who is fooling who? If it is a pandemic breakout, buli kimu kigenda mu total shutdown, provided you have enough money power and enough food to supply to give to those people. But right now, tetulina kye tuyita food reservatories oba amaterekere gw'emmere bannayuganda singa abajja obuzibu osobola obalisa tuzirina kubane mu covid kyakulema. How dare you put people under curfew and lockdown without providing them food and water? Noleka amasomero nga gali open. If there is Ebola, kyandibadde total lockdown. Teri mbuzi etambula kebere nkoko kabere muntu nga bataddewo kye tuyita lockdown, nga bataddewo ne martial law, majege gakola gegalamula nga naye amasomero basima ate fun enough. Abazadde abalina otola bana ku masomero bakozesa boda abala batambuza bigere mubakwata boda ne muzitwala muziteekayo. Information engirina wano manze sikana nammwe sikayana nammwe. Alright, ntegeezeddwako nti wetwogerera essaawa zino buli muntu kati ayagala ekimutambuza ne gwe bambyeko pikipiki asasula wakati w'emitwalo 10 kwenda ku 6 zitwalibwa mu banka. Njala kubuuza, when you implement curfew in such a situation, or implementing a curfew against waliwo outbreak, how dare you noga nti omuntu yenna agenda okukwatibwa alina okusasula essente nga sasula mu banka? Njala soka kuzanya voice note eno yokka ndyoke ngende ku birala. Eno yino abakungu bangi nnyo mu gavumenti abalinda okuwalukwa kw'ebirwadde nga bino nga bagenda kusimbako enakufunamu ssente. Nagamba nti nsenga mulindwa ndi mwogezi wa NRM nalondebwako ku kakiiko aka task force akaali kakwalwala COVID-19 nga nyina kugendayo kujjayo amawulire okusaasaanya amawulire nga bali mwogezi wa NRM eri abantu. Naye kye nnalaba nankokola ze baatukuba abasajja embaluka y'obulwadde abasinga abakungu mu gavumenti ya Uganda mu kibiina ekyakulemberamu ng'omwogezi yagamba abasajja bo baagala kulirako buliisi ssente. Nabagamba mu puroguramu eno nga nebula tebanatuggala naye bagamba nti enkwata ya ebintu by'Ebola ndaba erimu ekyejo ekiro sizanya kinene nnyo awo nvuddewo njala kuzanya kalala kuba mbakwata one by one. Wulira obuvuyo nzanyawo katuna kuba njala muliza ebintu bino tugende mu kwaifuna members mwenna mwasuze mutya bannange. Ensonga yaffe egenda mu maaso. Mumanyi nti twawandiika ekiwandiiko kyaffe twengeejinze n'abakulu. Ensonga nambemu mu kiwandiiko kyaffe yali eyogera ku ngeri abantu gye baayisibwamu ekintu ky'okuwamba booda n'okuzita unconditionally nga tewali kakwa. Ebintu bingi naye kye muba mumanya ekirwadde ekyo sikaamu bali mu kunoonya ssente zisasula bagavumenti officials mu bitundu ebyo n'okusima golodi wepo n'okuteeka lockdown mu Buganda yonna. Very soon bagenda kuteeka lockdown mu Buganda wonna. Mujja kuwulira nti Masaka wabadde abalwadde bati, Empigi wabadde abalwadde bati, mugenda okuwulira nti Kayunga wabadde abalwadde bati, mugenda okuwulira Eruwero wabadde abalwadde bati, ekigenda okusuka kigende Entebbe, Kampala. Ave yagambe total shutdown lockdown mu Buganda bayiseewo kye baagala.
ekyo sigenda kirwako kangende ku nsonga endala.